njagala okubagamba ekintu kiri kimu nesho otajja n'osigale waka ewuwo bagenda kunyumiza nti omusajja yakoze nnyo naye jangu ojulire mubeerewo ebintu mubirabye siteegi eno ebimagundi yakabitikkula kuva bweru tebibangawo naye mbadde nga ndowooza nga nabashoza abayimbi abalala nga ndowooza lugogo munene naye kufe kusala kyenda bana abantu abeesunga akasaawe kano nga katono bwabagamba gwange nze bampita Branick Benz ekirala nze kyamaani w'entegeka zino zonna kampuni yategese gibadde SS Events somuje twakuba omuziki lisiti y'abayimbi tulina abayimbi ab'amaanyi mu ggwanga abayimbi 40 abo Bairota Malaso Wizo Radio Kamiliyoni Eddie Kenzo Spice Dana abayimbi bangi sola bamalayo muje twakuba omuziki entegeka zonna zira za mulembe ekirala yesheesooso kubanga n'abo buli mpayina entegeka ey'enjawulo soko tulage entule genda kubeera etya entule genda pabweti wano wonna emule wano awasooka wano wewatiwa watebo wano awasooka wano wewatiwa watebo wewati kati wali awaddako bebagenda osasula ekyesatu kati baganda baffe bali abakabi bo ababeera mu shune bagamba tujja tuula butuuzi tulina okudigidamu bajjeno bebagenda okujjuza ekisaawe kino kyonna kyetooloola so n'olwekyo mujje mubeerewo saagala mwekwase saalongosera gye balo byatuuse dda kuva bweru so n'olwekyo tugenda ku sawundi cheeke yejje sawundi ebyuma yaleese bingi kusooka twali tumanyi byakusaaga ng'amanyi n'olunaku lujja kutuuka mwekyuse bwe twagamba nti ziri konsert ezibadde ano badde busiki wali olowooza tuli mu lwali uli konsert ezibadde ano badde busiki bwebala olwo obusiki bwakola bwe butyo so mujje mulabe embaga ya leero tiketi mwakatondawo meka tiketi twakatunda tiketi eziwera 15,000 ngaye tusuubira abantu omutwalo gumu emitwalo 2 n'okudda waggulu so n'olwekyo abantu ng'emitwalo kitegeza abantu bakeereko tiketi 15,000 zitundiddwa so n'olwekyo mujje mu bungi mu mbeera yonna buli kimu kigenda kubeera mpozi nekyo temulekaayo abaana enesho teriimu byankudi yesheesoose teriimu byankudi liri pazo tawerekedde ku muyimbi liri pazo ajja kuyimba ne wala enyimba zatajja kuyimba wala enyimba zatajja kuyimba ajayimba genda ogule emmotoka ajayimba ebigezo ekitegeera ajayimba ebirevu tumukkiriza naye enkudi agikole ki agireke so n'olwekyo enkudi agireka ajajimba ku festival ye so embeera eyo natalo waali abayimbi bangi talo yagamba taliiwo naye okusinzira embeera wagiraba twawulidde amawulire ng'agamba ayinza obutagenda gyabadde agenda ayinza obisazaamu so embeera eri awo naye ng'abayimbi bonna babanizibwa Branick Benz kusoomozebwa ki kwosanze nga mutegeka ekivugo ekimu bwe kiti akusoomozebwa kwensanze kuli kumu gannange ekifo kino ekigazi tekitegekebwa so oba teweetegese oyinza okwesanga ebintu byonna obimazeewo bisinze so n'olwekyo mbasaba nti abantu abandaba tetwakoze kwejala twagala tubasanyuse naye tukitaddemu ssente okulaba tubakolera omukolo omulungi so n'olwekyo mujje mutuyambe mutuwagire we mutajja ndoza temujja sanyuka kola abaana bamwe nga bakaaba kitegeera so n'olwekyo mujje mu bungi omukolo gunyume naye nga guno okutegeka bane kino kibagamba mbadde nga mpuli abayimbi nga bati okutegeka cricket oval sibanenya banaye cricket oval tetegekebwa era muntu wajjanga wano so saalongolevu kati ndala agamba Palose yamugamba ajje wano Palose yamupikapika ajje wano naffe tulugana tu ajje wano ajja sobola so naaluna juzi yakyogera n'agamba ne saalongo tusalenjinje nnyo ebbanga tumaze nga tuyimba oteeka otya wano so n'olwekyo abantu mujje muyimbe mujje muleshe ennungi muganda wange Kuulamaani nkwaniriza jangu obeerewo tukunazeeko ennaku gye wafunye naye nga Kuulamaani yafunye abantu ekyo nyinawe okizizeemu ng'oseka yafunye abantu nze ngambe jangu tuyozoyozo nnaku kyati yafunye naye bannayuganda abantu be yafunye si yabadde asuubira okufuna olw'ensonga akafo ako yali asuubira akafo kamenya naye akafo ako kaagala nnyo mmenyekwa so n'olwekyo akafo ako twali tusuubira nti kagenda kuba kamenyebbwa minisa kyazimbe kalala naye ekifo kya minisa kyasigale kitulaga kikyasobola okutuuza abantu abawererako ddala se n'olwekyo mbasaba Kuulamaani si kuyisaamu gaali jangu tebeebeerewo nja kubudaabuda goli muganda wange
ebyasho bibaawo ne jangu olaba omukolo guno gwe gugenda okunyuma. So n'olwekyo sina kyembazzaako kirala. Emiryango gigenda kugulwawo ssaawa zigenda kubeera 12 nga ndi wano. Okutandika okusolooza kwa saameka? Okutandika okusolooza ssaawa 12 kitundu ez'okumakya. Buli kimu kigenda kuba nga kiri kiriya, byonna nga biri kiriya. Ekirala mbadde nsaba upcoming mwenna gye muli mujje osasule omutwalo gwo gumu oyingire oyimbe. Teri upcoming atagenda kuyimba kubanga abayimbi bagenda tandika okuyimba. Upcoming mutandika okuyimba ssaawa 6. Ekitegeera abantu bajja kuba bayingidde ssaawa 6 bajja kuba abantu bwe baliyo tusuubira. Programu yatandika ssaawa 6. Kino bana ekibbiitu. So mujje banange abayimbi bakadonkamu mbaniriza namwe mukeereeko. Waliwo omusajja ono asaba tuka transport Amiri Sengendo yangu abantu nga bukyalo bayiseemu eggaali. So n'olwekyo kyesobola obagamba mpozi nekyo ekyagala obagamba aba media mwenna mwandikeddeko olw'ensonga tetwagala byakwekwasa. Saagala babeere abantu abali miti ate muleme mutabakwata, mujje mukwate buli kasonda. Okitegeera saagala aba drone muzireete. Twagala mukuba ekifaananyi ekiri kiriya bulungi ng'abantu mubalaba we bali. Ne Braniki wangi shenoloza mugitaddemu ssente mmeka? So ebadde asandyogedde ku ssente zino kubanga wenjogera ku ssente eziri mu sheenu muganda oyinza kunkwatibwako n'ennaku n'ogamba ne bannange nemwe ne muwaayo gundi ssente ezo zonna, naye tulina kyakukola kubanga twayagala omukolo gubeere mulungi, naye nga munnange si kyangu okuteeka kyo kino. So n'olwekyo mbasaba mujje mubeere ssente nnyingi muganda wange akasente kangi. Ate n'ekirala nyawakwebaza media zonna ezibeereddemu wamu naffe mbasaba mukeereeko. Mwatusuubiza nti abamu mugenda kavalinga live era twesiimye mujje. So n'olwekyo ekirala abantu munyume ekiraba ne tusaba omukolo guno munyume nyambala. Kino kisawo oyinza okugira mu biniigira ne bikunuuserera n'ogwa. So n'olwekyo twambaleko bulungi wadde ku mbaga tekubulako musiiwuuku. Kale abeereko nga mbagambe tunyumye bulungi mujje. Sawundi eri wano jjajja yaleese akantu akaakabi nti omala n'opanga ebyuma byonna n'omala obipanga n'onyiga bunyizi switch ne byewanikayo shuu buli kimu ne kidda mu position yakyo. So kyemulaba wano agenda kunyiga bunyizi switch ebyuma byewanikayo weshuu. So n'olwekyo ekintu kino kipya yesiteje eno gyolaba epeesa liri wali agenda nyiga bunyizi ku transformer we ebyuma byonna byewanikeyo. Eno siteje mubadde muwulira eya 3D ate era nga ebyuma byayo tekinologi wa 5D.